Anganyi nokuleetera wano tebo yo sinava mu kibuga. Business wali ne boss. Twagala bakwate ne boss. Mwenna mugenda. Joni gachikiriza kizina kama. Bitikati ya komeko. Abantu bombalaba banjiko bawera ne Thank you. Let's go. Abachala basanyise, abachala babagulidde ticket. That's nice. Kale mwebale nyo. Abuze tickets mukaaga. Number one female artist in UG. Another problem. Ekyo kikyamu zisikolagana na kuzaala wani woba muto n'oba mukadde n'oba gwe nasangawo nemba wansanzeewo zisikkiriziganya mu kintu kya ndi mupya ate ngenda kulwanyisa gwe nsanzeewo ngende mu kifo kye oba ndi mukadde naye ate nyina okuzaala waabaddewo for me kyembelievinga guno omulimu abantu bangi tulina abawagizi baffe bangi ffenna tuyinza okukola omulimu gwaffe mu ngeri emu oba endala ffenna ne tufunamu se tulina kusikagana muguwa ate tetulina kuzala wate muntu mulala so for me nekyendowooza ekirala industry yaffe wenatandika kyetwetaaga okusinga ku wano wetuli ezzala olikole ki likkakkanemu ffenna twewa ekitiibwa nga bwogamba nti mu office ffenna tukolamu mulimu secretary mulimu alongoosa naye ffenna buli omu yeetaagisa alongoosa bathrooms na biki tumwetaaga era nga secretary kubanga naye bw'atabeerawo ate bathroom yetegenda kubeera ku standard gye tukola ki gye tugyetaagiramu ng'ewange akola ku gate muwa ekitiibwa n'anfumbira muwaki ekitiibwa ate ne manager wange wa music naye muwaki so ffenna singa tulina okukola ki okwewa ekitiibwa ng'abantu it doesn't matter oli mukazi oli musajja gwe wansookawo nze nakusookawo just tulina kwewa ki kitiibwa. Kitegeza bana bagamba nti abasajja bano the big 3 bakyabeetegera ko tebakyabeetagira ko ddala wabivulu anze ekyo sikiwagira sikiraba bwentyo kubanga kitegeeza singa essaawa ya leero tetulina bantu nga Mariah Carey tetulina bantu nga Juliana kitegeeza Juliana ku Serena we yayimba tewandibaddeyo ki muntu n'omu naye bajja kitegeeza bano abantu bakola impact yaabwe bajirekawo so we can respect them regardless of bachali active mu industry oba nedda we need to keep their respect because paving a way in one way or the other tufuula kireero otuwa kireero fe kitulina so we should have respect for that. Twali tuliawo abantu bayogera nnyo aba ku Facebook nga bo bamanya n'akamanyiro kaabwe nga bagamba ate kati sera bisoma nti ndi bize nnyo naye baba bisoma munaye tulyabanga era gw'obindeetedde osazeewo okuleeta negative osazeewo okuleetera ng'oggyeyo obuzindaalo osazeewo okundeetera negative energy tandika negative energy yo tubadde bulungi nnyo naye era oleese olugambo bannange n'ababoda bonna ne bamannaaka ne bamannaaka nga bagamba Sheebah kavuddeyo bajja kye bamutaddeko omwana kati empala negenda kubeerawo surprising naye tukulaba nga ate mwewanika haaga omwana yansanga nali nva ku interview I think on TV nengwa mu red carpet ya high people nali simanyi nti once waliwo red carpet so nisanga omwana nambuuzaako ate nze buli omu amanyi nze sirina buzibu ku muntu yenna bw'oba olina obuzibu ku Sheebah obulina wekka bw'obuvaamu ng'ojjanga ombongako nze ndi ize ate kati mukirabye kati mukirabye
gwe Serena ojeyimbye mwe nakubiri. Yes, inshallah. Yes. Ugandan music naddala ku side y'abakyala. Nze kyensinga okwagala kino kiyigiriza abantu is omukyala n'omwami era buli wenjogera kino abantu bagamba oba tayagala basajja. Njagala equality, njagala abantu bayiga okutulaba kyekimu. Omukyala wateekamu amaanyi mu kintu kye naye asaana nafuna kyekyo kyennyini kya omusajja kyakola ki naye kyafuna nga ataddemu amaanyi. Waliwo abasajja basinga bakazi okukola ennyo. I'm one of the most hard working people in Uganda, not just women, but I can even work harder than you men. So lwaki bwemba nfuna ekintu ate ekyo kyobuta okola mukyerabira ne mugamba ono mukazi nyina okufuna kyensaanidde okukola kyensaanidde okufuna mu ngeri ki kyenteekamu jenkoma okuteekamu nange oba ssente oba maanyi kyenyina okufunamu so ekyo kyenjagala abantu bategeere ezibalekerawo tulaba mukazi nedda n'omukazi asobola okikuba ng'omusajja wakikuba oba n'asinga nawo. So respect women. Abamu batwala ebigambo byange ekyo nakyo kiri awo totwala butwazi bigambo byange nze ni mukazi mukozi nnyo so bwe oyagala okubeera nga nze wesibe ebbiri kuba nkati nva mu kikuubo mu ngatta empanvu ensiro kikyotegeeza nze ndi sudiiru sebo kikyotegeeza sinazimba island njagala kugulayo ssomero nga abantu abatalina school fees basobola okujja ne basoma nyina holy pads nkyayagala okubanga nyina ekyuma nga nze nzikubira wano nyina ebintu bingi byenkyayagala so sina kyenakoze ambereddewo nnyo okuva ku lunaku olusooka paka olwaleero ate katika n'akantu akatanaako okuyita abawagizi bajje batulabeko lwaki kabako sibeerawo amuya paka ku lunaku luli wabula ennaku 10 enze wange wabula 8 wabula 8 leero badde chaliwe obadde brother obadde kanyama mbadde byonna anti kyekigambye mbuno mubeereramu mulimu ndi mubeererawo ate wendi blood bless jendi sebo oli otanga okakanye otandise okwogera nange sebo bisebo pozo obubo piseeko wansi mbadde ndudde kinsa mbadde ndudde mingimu ebyaddala mingimu pitamu naye ndwawo okujja eno mu kiseke eno mbadde ndudde. It's been years. It's beautiful. Nze njagala nnyo okubeera in touch n'abantu ba bulijjo kwa mbabeera mu buli kanako bwe mbanga ba pads zange za holy pads ngenda mu butale ngenda mu bakateyamba tugenda mu masomero so nsobola babeere mbamanyi naye eno mbadde sinatuukayo mbadde ndudde katono nnyo ndoza obutunne mukeno nakuba ttama onankuba ttama bannange temunkuba ttama bambi kubanga kutambula kwenzuluse okwo tutuse ekiseera tulabanga speed gyotambulirako kabakojja kutwalirako n'abantu nenze ntambula speed tugamba Queen anabisobola bino ondabye sibisobodde mbisobola mukwano bino mbimanyi nnyo togere ku show okoze ebyafaayo njogere bwentyo Serena ogenda gikuba emirundi 2 mesebo kino kirowoozo kyali kyani ekirowoozo kino kyali kyange okutandikira ddala n'abawagizi okubanga baatya Serena nga buli ogamba bwe nateekayo posta ya Serena buli omu n'atya nti ekifo kiki kitono kati ali nenjogeramu ne Steve naye nangamba omanyi zikuba eshozi 2 olw'ekifo ekitono nga naye ali worried about the place naye ngamba bwemba abantu basobola okunzikiririzaamu bwentyo lwaki sobola kwekiririzaamu ate nga nange njagala kukola kintu kyanjawulo ogenda mu kifo ekipya manyi buli kimu kikoze kati nyina okukolayo ekintu ate nga sikikolangako nga kiri different ne challenging manyi omulimu bw'okukolera mu kifo kyekimu buli mwaka oba tolina challenges so kisigala kyekimu ofuna results zezimu. Abayimbi abasinga bwetuuka kweno point ey'okukola ebivvulu oba oliawo bamu bakuba n'amameeme n'agamba simanyi oba ku ssaawa eri bana ennaku 2 ate olwokusatu tuli ku Freedom City. Yes tulina mukutya n'ogamba nti ensonga eno simanyi kama Queen Sheebah wane kati sigibeerangamu nayo naye sigamba nti ndi comfortable nedda naye ku luno njiri kinkakatako okupushinga emirundi 10 okusingako bulijjo wempushinga kubanga ndi mukola kintu kipya
so ekintu ekipya abantu bino kibamanyiza n'okibanyonnyola so toyinza kitwala nga kintu kikadde so kyovola shows 2 mu lunaku mu kifo kyekimu Serena Hotel nga 9 ndi ku Serena nga 10 ndi ku Serena ate nga leo n'abakuba ne bagamba njagala kujja leero nzije n'enkya so rehearsals zibadde z'amaanyi nnyo myezi 2 kitundu tugenda mu 3 okukola kwa amaanyi nnyo okusinga buli kimu kye nali nkoze kubanga nange kye ngenda okukola sikikolangako so okutya kubeeramu nate nze siyinza kuleka kutya ate kunzijeko ebirooto byange buli omu nkiwaalinamu okutya naddala ng'ogenda kukola ekintu kyoyagala ennyo kibe kyakabi naye nzikiriza nti Katonda tayinza kunkwasa kintu kisinnasobola mu bantu abatandika kampeyini y'okuba nti no abapushinga Uganda music industry gwomu ku bo twalaba ensonga eno ogyogerako kikuba tulaba abayimbi naddala abawano ensonga ya concert bagikwasiza maanyi kati obubagizi buli waggulu nnyo ekintu ky'abayimbi be Uganda the thing is nze buli kimu kyennyina mu nsi kikoze mu buyimbi bwange gw'omulimu gwange okoze ki ogusoose pads nzikoze mu buyimbi bwange sente nzijje mu kuyimba platform ekola byenkoze byonna business zenyina nzijje mu kuyimba sonze omulimu gwange nguwera ddala ki ekitiibwa nnyo keera buli ku makya nenkola buli kimu kyennyina okukola bwe mba nyina working out okusigala nga ndabika bulungi nja kikola bwe mba nyina okubeera mu studio nja kikola bwe mba nyina okugenda okurehearsinga nja kikola nja kukola buli kimu ekyetaagisa okukola ki omulimu ogenda mu maaso so kubanga kati tulaba abawagizi baffe naffe nga batuddiza eyo love yemu gye bawa aba Nigeria nga bazze wano aba Jamaicans nga bazze wano kituzaamu amaanyi osanga naffe lumu Uganda ejakera ku makye gambe you know what tujja kubanga show tukwata omutwalo gumu kitundu ogwa dollars oba 2 tugwa mu Uganda munnaffe nga tuguwa ki omuntu omulala ava mu nsendala so mpola kino ekiriwo kirungi olaba essaawa eno Serena ya mitwalo 10 ku miliyoni 3 n'abantu bali mu kubookinga so kituzaamu amaanyi nti abantu gye bali Freedom City agenda kubeera ya mitwalo 3 ku 10 ku miliyoni table but era abantu nabo bagenda kola ki so twatagetinze class zonna tigwe bogamba omwagizi wange nti sijja kusobola 10 ate nawe nkutegeera Freedom City ki tulinayo ate omuwagizi wange agamba nti nze 10 nkikola ki njirina ogenda kujja ku Serena na ku 2 nyinayo ne companies ezije ne zigamba Sheebah fe tukuwagiranga gwe tuguzeeyo tickets 7 gabira abaki abantu abatasobola nenga bandi agadde okujja kuki tuguzeeyo ticket 10 Victoria University UN Women abantu bangi nnyo abaguze tickets Stanbic Bank Starbucks bali mu kugula different tickets bagamba katufe katuddize abawagizi baffe nabo bajje bakulabeko just in case nga muwagizi wo nate tayinza kola ki kutuuka so nebyo nabyo companies ziri mukola ki kubikola so you're welcome to any company lega nti njagagulira abawagizi abala 10 abo nabo webali so mukama abadde kino ekintu akintwaliza bulungi si bubi we believe nti gwomu ku bakyala abakyusa obulamu bw'abantu naddala ng'oyita mu music industry music munyimba era abamu oba inspirinze okuba nti nabo ensonga eno bagikwasagana bulungi naye waliwo omuze ogwatandise okujja Sheebah ogw'okuba nti abayimbi abataate kati baagala okuzoleya abamuze ku binnya